بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحب الميامين وسلم. Mumpadde ebibuuzo nga bibiri oba bisatu naye nga bibadde bitambulira ku obuwangwa naye nga kyonna kivudde ku ebyo byabaddewo okujjukira amatikkira ge twafunye omukisa ne tujaguliza ku kasozi k'obusiraamu Ekibuli. Ebibuuzo bitambulidde mu culture naye ng'ekyo kye kyabireese. Nga mulina concern nti abaabadde babizzeemu n'okwanukula mu ngeri y'okuwakanya ate bakozesezza ebigambo ebyeraliikiriza eri abantu balamu. Kituufu muli batuufu okweraliikirira n'okwenyamira nti engeri gye biddwamu abantu ababiddamu, first of all okumanya kwabwe kutono, second ate nga kiri dangerous, tebalina mpisa. Okumanya olina kutono ku topic gy'oyagala okukwatako, then ate tolina mpisa. Kati kireetera abantu balamu nga mmwe okuba nga mweraliikiriramu. Okweraliikirira kwammwe tekuli misplaced, ddala kituufu okuba nga mweraliikirira. Ensonga naddala nga mugyesigamiza mugambe mulina ekitabo kye mwasoma, ebimu nze sibisoma, ekitabo kye mwasoma ekigamba nti obuwangwa ddiini, nti tobeera n'eddiini ebbiri. Mpulidde nti omwo mwasomamu bingiko era kati bibatuulidde. Ebyo ebyekika ekyo era bye byakozeseddwa abavoozi. Kati abavoola ne batandika n'okuvoola emikolo egy'obugunjufu egigatta awamu abantu ne gibagatta wamu. Mu ekyo ewava omusingi oguwaliriziddwa abo okutegeera obubi n'okukwata ebintu by'abantu balamu obulungi. Ekisookera ddala ekindetyanze okweraliikirira ye muntu oba institution oba community okubanga erina emisingi gyegoberera n'ebeera nga nteeketeeke eri bumu, teyina mbeekuulo, ekola ebyenkulaakulana. Kale kaŋŋambe ng'eya Buganda ne institutions endala ez'Obwakabaka, Busoga, Bukama bwa Tooro, obwa Bunyoro n'Abagabe, bantu bali organized. Kyokka ate omuntu nga ne mmakkati ge ne mu ddiini yajjudde kavuyo ajja ataalamula abantu abali organized. Simanyi va ku by'eddiini musooke mukiteeke wabbali eri omutunuulizi atunulidde bw'ati n'alaba omuntu n'eri ewuwe mu muzikiti ava kulwana, ava kukubagana bokka ne Jumeta Busse, atajja okuba nga alamula n'okuvumirira abantu abatalwanaganangako, abatayumbangako, buli kye bakola kya bunnyonnyofu, kya butegeevu era mwattu nga balina mukulaakulana. Puroguramu gundi emmwanyi terimba, kino tekikola ki, kaakati kudduka misinde, kuŋŋaanya ssente zinajjanjaba ab'endwadde bweziti, ezo ne zivaayo miliyoni 7 ani n'ofubutuka eriggwa atalina kyotosobola kukuŋŋaanya nakkunga, ate n'osandika okucacaliza obugere mu bintu mu field ey'abantu abategeevu. Kale ekyo mu bantu abatali mu bya ddiini zammwe n'ebisigadde ani nga bo bali independent, beewuunya ne bagamba ono talina busobozi bugamba ku ono, kubanga ono amusinga okuba organized, amusinga ne tawhidi. Wala ekigambo tawhidi kwe kuba obumu. Simanyi oba tulina kubiyimbirira nga tubikanyuza eri ku Katonda, oba Katonda ayagala ye Katonda kyayagala bibeere mu ffe, tawhidi ebeere mu ffe. Obumu bw'abantu ne bakola ebitegeerekeka kye bayita tawhidi. Kakati ono akusiza ne tawhidi obumu
kati ate ofubutuka eri olina limited knowledge osobola atya okujja ate owabula omuntu ali so wide and rich nga mugagga nnyo mu buno bw'olina busammambiro ate come on ebyekika ekyo biba byeraliikiriza abantu abalina independent mind yaga nti ono naanaayizza ate nga okumanya alina kutono mwattu wamize neneeyisaaye tetuukiridde awabula tayogera bw'atyo asomesa tasomesa bw'atyo. Yes, abantu bakuwuliriza oyina mpisa tebakuwuliriza ng'owemula bajja kukanyuga eri wabweru ate ne Katonda takiikirirwa bawemula Katonda akiikirwa bajjudde hikima ulul albab bannannyini bwongo na kutegeera wala yaqiluha illa alalimun la yaqiluha tebabitegeera mu ngeri y'okukozesa okutegeera okw'amagezi illa alalimun alim olina okubeera nga olina aqil khalas bwe bityo byonna nolwekyo omutwe ogwo mugambe nti eddiini mwatima ku kitabo eddiini obuwangwa ddiini tobeera na ddiini bbiri omutwe ogwo simanyi yawandika kitabo ekyo ate simanyi nti nsobola n'omusisinkana nyiza n'obutegomba musisinkana naye yes kati omutwe mukyamu omutwe eri abayivu gulina kubeera mu butuufu bwagwo guliwe buti eddiini nga wano kitegeeza amadiini gonna buli kintu ekiyitibwa ddiini buwangwa ekiyitibwa eddiini kyonna buba buwangwa eri abantu abayivu abakuguka kye bayita religion n'abakuguka mu kye bayita culture ebyo ebibiri beera ng'obikuguseemu onoogenda okulaba nga tewakyali kirwanya bantu ekirwanyisa abantu kwe kubanga abantu abalina oluzunzo olw'okumanya ate bali mu ddiiro ate baleekaana nnyo then khati'a the sin ekisobyo ekyabamanyi ate kwe kusirika mu kiseera ky'okuwabula khati'a y'abamanyi abamanyi byombi ekisobyo ennyo kye baali bakozese kwe kusirika ennyo ne baleka abatamanyi nga bakozesa ebigambo bingi nnyo baleekaana nnyo mu ddiiro wano bo ne basirika. Era waliwo haditha egamba nti asakitu anil haq shaitanun akhras, omuntu asirikira amazima mu mbeera yonna n'ogasirikira ate waliwo okugasirikira mu kiseera ky'okuba nga ekiseera kino kirungi okugwolesa nga kiri necessary okugwolesa mu kiseera kino kale ne necessity ne bweba tennaba asirikira amazima aba shayitaani yo ng'ekozesezza kubeera nzibu ya mimwa. Shayitaani akhras ye shayitaani enzibu y'emimwa yo ayina byamanyi naddala mu kiseera ky'okubyolesa ate n'asirika. That's the evil. هذه هي الخطيئة للعقلاء وللعلماء. abagezi n'abayivu kasita basirika mu kiseera ky'okukola ki ky'okuba nti boolesa ennankana eno okwolesa okumanya kwabwe n'amazima. Therefore eri abamanyi byombi eddiini yonna buwangwa. Nakyogerako awantu nti kebeere UNESCO eri body ya United Nations kawabeere wano ewaffe minisita ya gender wansi waayo weewali eddiini wewali n'obuwangwa, kubanga mwembi eri abategeera ensi the world view mayi waliwo ekintu kyebayita world view. Gwe ensi nazaratuka ila alalam, gwe ensi bw'ogitunulira bw'otiitye ogitegeera otya?
nti nze ndaba ensi eriko eyatonda, nze ndaba ensi n'omulala n'agamba nti nze ndaba ensi waliwo yagira bwati, nze ndaba ensi enakutambula bweti, nze bakita world view. Kakati n'amadiini nago galina world view, nti amadiini go gagamba nti awo lwatuuka Katonda nannyini buyinza era albadi the innovator ateekawo ebipya ebitabaddeewo, n'alaba nga kyetaagisa okuteekawo ensi, n'agikola mu ngeri ya bintu 7. Asamawaati ekivunulwa kiti ekyo, asamawaati 7. Ngambe heavens, ngambe sigenda kulimitinga nzivuunula kubanga ebigambo ebiri mutashabihat, biri allegorical, ebigambo birina amakulu amangi ebijja okusigala nga bivuunulwa paka yawmul qiyama. Ensonga lwaki muntu amagulu 7 nomala omuteeka wano nti kinyinyonyole practically n'ebyakavumbulwa mu space n'ebisigadde oyinza okulaba entuuyo. Nolwokuba nti nno ka video kano ka general audience yange si abayivu abasembayo wabula yeetabise naye akava kunkumbye mu nnimiro ne professor nani kagenda batuukako kati bwobanga olina general audience, mixed audience, nga tebakwise eri bannabwengula nti semina ya bannabwengula abwetaaya, naye nti no mixed nga waliwo n'abalinyi abagenda okagira kati olina byotosumulula. In other words, world view nti kati munnaddiini ye alaba ensi eno eri bweti, bino bya muwendo bwe guti, omusanvu kyeki saagala genda nabadde neesonyiyeeyo. The word 7 mu theology mu lulimi lwa Katonda, ekigambo 7 ojja kuzuula nti si 6, 7. Mulimi kakati saagala kusumulula theology ya waggulu nga nabo walimu bange ate bananoonya bajja kutunoonya. In other words, eddiini yonna buwangwa eri abategeka bonna, awateeka obuwangwa bateeka amadiini ne United Nations, UNESCO erimu culture n'amadiini. Kabeerwa ne waffe genda wansi wewali bagundi ab'omuzikiti n'ab'obuwangwa, mwenna muli wansi wa ministry. Kati kubanga abo bo bategeera byombi balina experts, kati bawulira mmwe muli eno n'obutabo ne muwandiika naki baithamwezi busobola na kusoma mumbunyumiza. I can't read that such. Eddiini bw'ogamba nti obusiraamu ekintu kye bwajja okudibya bwali buwangwa, oba weelimitinze oba totegedde bulungi, kubanga clearly Allah agamba mu Quran nti lakum diinukum, mmwe kuli ya ayuha alkafiruuna, mwe abakafiiri. Oli gwe bweyagala okuvuunula nti ebyobukafiiri byonna nga Nabbi Muhammad tannasomesa bwali buwangwa, kuba byempulira byemwogera mu bantu mbunakatabo ne mukatabo bemwawandiika nti nno kuli ayuha alkafiruuna, abange mwe bannabuwangwa, abakafiiri b'obuwangwa. Kati obusiraamu ne bujja ne busanyawo mbu obuwangwa obwo. Kati okudibya obusiraamu bwali budibya ya alkafiruun la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Obusiraamu kye bwali budibya wano Qur'an yakyogerako nti ddiini. Gwe kyowandiise wanti obusiraamu bwajja kudibya buwangwa obw'Abawarabu, Qur'an wano ekiyise ddiini. Mutegeera? Lakum diinukum waliyadin, mulina obuwangwa bwammwe, waliyadin nange nina obuwangwa bwange. Mutegeera? Kati kyoyagadde okulimitinga okiyite buwangwa bwokka eri Katonda yakiyita ddiini. Very good. Waliyadini ne Nabbi kyagambye ekituufu ekikye kyaleese kidibye ekirala nayo nga bw'ovundudde nti
nti eddiini wali buwangwa na wano obusiraamu nabbi kyagamba nange nina eddiini nakyo buwangwa lakum dinukum mulina obuwangwa bwammwe bwenziza okudibya waliya diin nange nina obwange ate wano kituufu kikiri oke kubanga bw'osoma culture ekisookera ddala element esinga okuboogerwako nti buli dynamic qabilun litaghyir obuwangwa bukulaakulana obuwangwa bukyuka era na wano mu buwangwa nga wano obwaffe ne tugamba nti eŋŋango yaabwo butambulira kwani asembayo butambulira ku kabaka Ssaabasajja abeera wano kati ezimu ku powers zaalina adibya obumu ku bulombolombo ayinza n'okuteekawo obulala kubanga culture eri abagisoma mu duniya yonna eri dynamic ekigambo bakita dynamic erina okutambula nebako ekutambula n'omulembe era bwe bityo Allah nga amadiini agaffe kagabeere gano agali revealed gano Katonda ge yatubikulira byatubikulidde netubiwandiika mu bitabo mutegedde byatubikulidde wahayi obuwaka netubiwandiika mu bitabo obwo bwennyini bwe buwangwa obwajja bukulaakulana Adamu ayinza okuba teyalagirwa kusiiba ayinza n'okuba teyalagirwa kutwala zaka kubanga kati community zaka ti mubeeramu atakafulu lijtimai social ki amenities solidarity biki nti kati society leeta endawa kubeerawo society kati awo zaka negiranga erindako society netandika okujjawo nga mulimu abeesobola n'abatakola ki n'abatesobola kati system egamba nti wabeerengawo okutoola nga abeesobola nga bigenda eri abateesobola nga waliwo ababikuŋŋaanya wala amiluna alaiha waliwo ababikuŋŋaanya eyo ye mechanism kakati dynamism lwaki Adamu teyayina olaba kati egenda kubanga ekula etambule n'omulembe n'enkyukakyuka y'ensi ensi yamala kuba nti tukyuse clans ebika biweza ani notandika okugambibwa nti kati gwe ono mwannyoko negundi ababona abali okumpi nnyo tobawasa so nate ku Adamu olwokuba society etennabanga ekyali nucleus kakyali nucleus wekati nawat ekyali mpeke nesooka kati ono ajja kuwasanga mwannyina ono gwatazaaliddwa naye nono anaawasanga atamuddirako ddala kubanga community society yenyumba esoose kati ekigambo kuwasa kibeera mu culture kakati waliwo problem marriage ebeera mu culture wonna era kyetusanga mu Islamic culture yebeera marriage azawaj ebeera mu Islamic culture kakati gwogamba nti ovuma culture ate obusiraamu bwennyini culture ate ebiri culture mu busiraamu ogenda biyita otya y'okutayirira kw'otayirira okuva kw'oli eyakusookamu okutayirira nabbi Ibrahim kyamuteekwangako nga culture era ensonga lwaki Abayudaaya bagamba nti eno culture yaffe kuba be batusooka okugoberera Ibulayimu omuyudaaya tusooka okugoberera Ibulayimu ng'okutayirira era kiklassifyinga nga culture bino bye bikola ku mwana omulenzi ng'akyali mu bbanga bwe riti tukola tutya ani eba culture kakati naawe n'obusiraamu ne butambula nakyo nga culture otegeera nga culture so ate twagenda tukola obuzibu ne tufiiriza obusiraamu nti twagenda twadde ekigambo ekyo ekiri culture ne kibanga shahada ashhadu wano nefuuka nsaleesale ey'okugondera kabaka oba obutamugondera la ilaha illallah
okutayirira kwali mu mpagi 5 mu mpagi 5 tekwalimu okwo tekulina kukuzimbya mutwe kutuuka na kutufiiriza nga bwe twafiirwa. Omusajja n'anyiga ng'alina obuyinza n'atutta, bwe yamala okututta ng'akyalina munyiivu, omuzungu n'ajja, Stanley n'ajja n'amulaga empisa n'amugamba nti waayi ebbaluwa yiino ndeetera abasomesa basomese wano ku mpisa ng'abaabe ensonga tebazikutte na mpisa. Kiki kyokutte n'okinyiigiramu n'okifuna nsaleesale? Obusiraamu tebuyimirirawo nga tekiriwo. Yali culture entono ennyo etambulira ku mwana wano nga temenya na busiraamu, terimu na mpagi 5, ntegeera, nga tena mu mpagi 5, nga mu biseera ebyo kati kyengamba kye bata dynamism of culture eri dynamic. Oyinza okulaba nti mu mbeera eno kino tujja tukigumiikiriza, embeera bw'eneekyuka tukinaagira. Kakati olaba akalombolombo ka Kabaka mu Buganda taliwa musaayi. Senga twamugumiikiriza nga wetusomesa mpola mpola, ye yennyini yali ku ttaka jirita n'asala mutabani we nga tennafuuka na Kabaka, ye yennyini yali kadibizza. Ye senga twamutuuka entobuga nti anti olina n'obuyinza obudibya mukama waffe, n'obuyinza obudibya kano kadibye kale twavuma buvumi ng'era kaakati bwe tuvuma tetwebuulirira ku nsobi zaasooka n'engeri gye zaatufiiriza, kubanga n'ezaasooka ffe twalumba. Abagamba nti bamanyi nnyo be baalumba era nekifuuka ne kya bukaafiiri. Omugoberera oyo kino kifu, eswala nfu, ennyama haraamu n'ebisigadde gyasaze. Obwo bwali bwannalukalala. Ennyama gyasaze yali halal, kasebyako bisimillah. Problem. Lakum dinukum waliya din. Mumbeere n'eddiini yammwe nange eddiini yange. Bw'oba ogambe nti kiri kyali culture, lakum dinukum, mubeere ne culture yammwe waliya din, nange nina culture yange. Amadiini gonna ku nsi kuno eba culture. Kasita Katonda akuwa obusobozi ng'osobola okudifininga culture kyeki n'okudifininga religion kyeki, onoogenda okulaba nga byombi mwattu byebimu, byombi bisula wamu, naye amannya gano ge gakyuse. Nti oli nti ground yo g'otrayiningira wa, era bw'oba okyazizza omuzannyi ttiimu okuzannya ewuwo ogikyazaawa nti Old Trafford. Kiki? Nti nze ndi wa Old Trafford gye nkyaliza. Nina abazannyi 11 abasooka yegundi ne kooki yegundi. Kakati oyo aba amanyiddwa nti yoyo, naye ate n'osanga abantu nga bakaayana nti nze mpagira Man U, atwala eri ako kanafu Manchester United yesinga. Kakati ono agaba Man U n'ono agaba Manchester United, bambi obutamanya oba naming nti kino naming kino kye batuumye Man U ne kye batuumye Manchester United byebimu. Kati omukugu alina okubakwata n'abagamba nti kwesi gwe Man U ekisaawe kyayo ekyobwebanga ekiriridda Old Trafford, ate gwe ekikyo Old Trafford. Kozi kochiwo yani owange ye Ferguson, ate owo ye Ferguson, naye basiru mmwe mulwanira ki? Nemi gana amanya ge gakyuse gano naye mmwe bebamu. Bwekityo ndowooza the Gunners ne Arsenal. Osanga ba Gunners balwanagana ne Arsenal. Awo wabeerawo okubanga balina okuyambibwa, kubanga baba bali ku njegoyego yakuyitwa baguba ddalu. Muli ba Luganda mulina kati kuddayo mu asasiyat mu anasir basics ne elements eziyimirizaawo kino n'eziyimirizaawo kino. Kiki kino kiyimiridde ku ki? Nti bibino nabino ate kino bino kati mulwanira ki?
empagi zammwe zonna ze zimu. Empagi ze zimu. Eddiini mu definition yaayo bonna abaali bagirifayininze ab'enjawulo olw'okuba nti nno religion is a social phenomena. Eri abakogo bagamba nti wali ne omusajja baali bamuta Waldheim, ye yagenda n'agamba nti society yateekawo eddiini. Society ye yateekawo eddiini, era eddiini yatandika mu ngeri ya kutya al-khawf. Omuntu yagamba al-khawf jarimatul insani al-ula, okutya lye zambi, lye crime y'omuntu eyasookera ddala. Kubanga naawe ekintu ekituufu kikolema okujja n'ogamba I'm afraid ninamu okutya nti oba n'olema n'okukola ekituufu ng'ogamba I'm afraid ninamu okutya kiyinza okujja bwe kiti okankana. Al-khawfu jarimatul insani al-ula. Kati Waldheim ye n'ajja n'agamba, yali philosopher, mbu eddiini society yagiteekawo naye nga yatandikira mu muntu kutya. Biki bye yatya tabia, yatya nature ne kuwa tabia. Ng'empewo bwefuuwa n'esitula ebinankali byonna nga eneyita mu America olina kati kiki kivuddeko kindowooza waliyo bitutalako ebinyiize. Waliyo kakati muntu n'atandika bw'atyo nti okutya okwo ne kumulowoozesa nti waliyo ebitalabwako ebikola ki ebinyiize. Philosopher oyo bw'atyo bwe yalaba, ate nga ffe tumuwakanya ffe tumanyi nti nno era wali amaanyi agatalabwako agatuwa eddiini. So naye noono agamba nti n'oli n'abantu baatya mu society ne bagamba waliyo bye tutalabako ebitutindikidde empewo. Waldheim kakati ebyo byonna byetaaga muntu okuba nga otudde bw'oti n'otebenkera n'oyawula kino ku kino, kubanga mwembi mwegasse nti waliwo ekitalabwako. Ono alowooza nti society yeteekawo nga naye biva mu kutya. Alina akantu kayogedde nti waliwo ekitalabwako. Naffe ate abakatonda abamanyi nti Allah byonna bibye era yatuwa amadiini gano, naawe ogamba nti naye talabwako. In any case, الدين هو الاعتقاد بوجود عالم روحاني غيبي. waliyo etikadi kwe kukkiriza. Ora ekigambo abadefininga ekigambo culture bonna eddiini bonna beegatta ku kigambo al itikadu, batangana ekigambo kukkiriza nti waliyo the world of the unseen, waliyo the spiritual world, nga ensi ya byamyoyo. Al itikad bonna baasida ku kigambo itikad ne balyoka bongerezaako. Naye kwe kukkiriza nti waliyo ensi n'amaanyi agatalabwako. Ekyo kituwa eddiini, ng'amaanyi ago gasobola okukugasa bw'oba ogasanyusizza, ate gasobola okukukosa bw'oba oganyiisizza. Ekyo ekitibwa eddiini. Ekigambo ddiini kyekyo. Kati wayinza okubaawo ng'oli ateebye mu sayidi eya Katonda, awo n'abeera ku ddiini entuufu. Ate oli ayinza okukiteeka amaanyi ago n'agateeka ku sayidi eya Shaitaani, kuba nayo terabwako, n'abeera ku ddiini enkyamu. Kati ekigambo ddiini oba ekitandika n'enzikiriza, ekigambo itikadi kwe kukkiriza. Ekigambo ddiini kyatulwa ku nzikiriza entuufu n'enkyamu. Lakum diinukum, mmwe abalina ebikyamu bammwe nga ye ddiini yammwe, waliya ddiini, nange nnina entuufu nga ye ddiini yange. Byombi Qur'ani yabiyita ddiini. Ekituufu kekiro kyawadde Nabbi Muhammad yakita ddiini, nakiri ekyabakafiiri Allah subhanahu wa ta'ala ate nga olulimi terwamubula, nakyo yakiyita ddiini. Kikozesebwa eddiini, kikozesebwa ku nzikiriza entuufu n'enkyamu. In any case, mwenna mugamba nti waliyo ensi eterabwako.
waliwo n'amaanyi agatalabwako agasobola okungasa oba okunkosa. Buli muntu lw'obeera nga olowoozezza nti wali amaanyi agasinga ku gago gayinza okugasa oba okukosa, awo oba oyingizza mu bwongo obwo religious mind. Era oli kasita otandika okwogera ebyo nga owa philosophy yagamba this one has a religious mind. Ono mind ye ya bya ddiini. Bafilosofa abo batera obutabeera nnyo mu bya ddiini, balina argumentations. Balina argumentations nnyingi nnyo. Argument z'abagondi z'abafilosofa za argumentations ziwera nga 6, naye nga batadde ku mmeeza si bangu kuyitako. Batera n'okugamba mbu ffe tetumatidde. Batera okubagamba tetumatidde. By the way, alim eri Bulaaya yonna yabalemwa. Yali musajja mu Iran eyabaanukula ne bafukamira. Yali musajja mu Faris mu Persia eyabaanukula ne bafukamira. Naye nga Bulaaya yonna nga babalemeddwa. Bano bonna ulama Rijaluddin, priests abakatoliki abaorthodox nga babalemeddwa paka mu 1700 mu kye bayita Asr Tanwir, the age of enlightenment. Eyo ey'okubuuza buli kimu nga kyanzikiriza baakikuba ebibuuzo. We are enlightened, era of enlightenment. Baakikuba ebibuuzo, buli kibuuzo kye bateeka ku mmeeza nga bannaddiini kibalema okwanukula. Era ebyaddirira ne bagamba ffe ne mayindi zaffe tusobola okweteerawo ebitutereereza ensi. Your world view waliyo gye tulina okujja. Our world view, omuntu asobola okwekolako yekka n'obukugu bwe ne yeetereereza ensi. Era secularism, katate ngenze mu byabamanyi bokka. Secularism okwawula eddiini ku ki? Okwawula ebyensi ku ddiini bwe kyatandikirawo. Nga bannaddiini mu Asr Tanwir balemeddwa ebibuuzo byonna. Abasajja abo tebeekandaga bwekandazi bokka, baatubuuza ffe buli kimu ne kitulema. Rajulun Farisi alina n'ekitabo kye yawandiika, nja kibabamanyi, nja kibalagirira. Ye yayanukula Bulaaya yonna yonna ebigifukamiza eddiini nedda ku ngulu. Yali musajja mu Iran omusiraamu, yali mushiya. Ye yayanukula eddiini nedda ku ngulu kwa philosophy. Philosophy yemazeewo eddiini. Kubanga bonna bubuuli abateekawo secularism, abateekawo communism, abateekawo capitalism, abateekawo bonna ba philosophers, social philosophers. Bibino eddiini bakiteeka wali wabbali. Oyo omusajja yayanukula. Ate culture kiki? Culture ye set, majmua, ye set of beliefs. Can you imagine? Set of beliefs. Ye majmua, ye ntuumu y'ebyenzikiriza. Tunuulira, bw'obadde odefining eddiini wagambye nti huwa al-i'tiqad, kweku baya n'enzikiriza nti waliyo alamu ne quwa ghaibiya, waliwo world, ensi n'obulamu obutalabwako n'amaanyi agatalabwako. Watasira ekigambo i'tiqad, okubeera n'enzikiriza. Na wano ono defining a culture agambye what is culture is a set of beliefs. Yentuumu ey'ebyenzikiriza. Kati tunuulira al-mushtarak, byombi eddiini ne culture balina bibagasse. Otegeera, bonna balina itiqad, yenzikiriza. Bano bonna ogenda okugira booti nga beebamu eri abakugu. Kati omukugu agira bwana nakugamba nti eddiini zonna eba culture. Lwakuba nti nno waliwo kye bayita clash of cultures. Clash
of cultures. Wone kye bayita cultural invasion. Kati ngamba waba maseka mbaveeko kwa byenjogera kati bakyabitegeera. Babylon zino zikawawa tetya kutegeera bino. Boogera batasobola kutegeera batuswaza. Abakugu bali wali buseeka bwambalira. Abakugu bali wali abamu ng'ate basiraamu bali mu kwenyamirira. Lwaki obusiraamu buswala bukiikirirwa abaana abatalina mpisa tebanali kye bamanyi. Abakugu weepankira eddiini yonnyini gy'olimu togitegeera. Ensonga lwaki mulwanira mizikiti togitegeera. Olumba culture eriko abakugu byakikugu byombi tobitegeera. Olina kwogerera waggwe. Byonna by'abantu banene siza byakawawa. Come on. Eddiini ne culture. Wano culture set of beliefs. Kwe kuŋŋaana kw'ebyo ebikkirizibwamu ne values alqiyam ebintu ebiweebwa ekitiibwa. Era ng'omuntu bw'aba nakyo aweebwa ekitiibwa. Qiyam la fiha kutubun qayima. Anti mulimu ebitabo qayima ebiri values. Anti omwana omuwala nga ensi eneemukayanira buli omu ayagala kumuwa omuwala mutabani we amuwase. Alina okubeera ne values ebimuwadde ekitiibwa. Kati wano Omuganda kiki ekimutunuuliza. Omuntu yenna amutunudde nga Muganda agamba nti tulina kulwanira muwala wa gundi. Tayitanga ku muntu yenna nga tamubuuzizaako, tamuyitangako nga teyeewumbyeko, tamuyitangako ntagize kino, taleekaanangako. Ezo kati ze bayita values. Ebintu ebyo ebirungi bwe bityo nabyo bitadde, kubanga eyo culture nakyo kitadde mu bivumirirwa. Then you are a fool. Oli musiru. Ate ffe obusiraamu si bwa basiru. Era baali busonyiye ne bw'oba tolina kutegeera ng'ate ekyamagero kyakkula ekyamagero kya Nabbi Muhammad kwali kutegeera. Nabbi talina kyamagero kya musota wa Musa kwali kutegeera bigambo bya butegeevu. Wama huwa biqawli bashar. Abaye naye nti ebigambo bye mpulidde si bya muntu, bino bisukka omuntu yenna. Baavangayo nga ebigambo bye bawudde kyekyamagero. Fe obusiraamu bwaffe obwaleetwa Nabbi Muhammad ekyamagero kyabwe okutegeera. Era tetukkirizibwa mu busiraamu kubeera mu jahiliya. Obutumbaavu tebubeera mu busiraamu, kubanga obutumbaavu ahadun gwali mulembe. Obusiraamu bwe bwajja jahiliya n'ekoma. Obusiraamu bwe bwajja jahiliya ye yaliwo, obutumbaavu bwe bwaliwo. Bwe bati abasoma obusiraamu bwe bagamba jahiliya, that is the era before Islam. Obutamanya, ignorance, ye era ebiseera ng'obusiraamu tebunnajja. Kati nga buzze ne bujjawo obutamanya, ne bujjawo jahiliya. Then you are not allowed okubeera mu busiraamu bwaffe ate ng'oli jahil. Obanga ayagala okuleeta embeera entegeera n'embeera n'obutategeera obwa jahiliya obutege mu busiraamu bwaffe, that mix up is not acceptable. Mush maqbul, tekikkirizibwa. It don't mix up. Obutategeera twabulekayo obusiraamu, nurul islam, ekitanga ky'obusiraamu ne kijja. Tetukkirizibwa.
kati obanga tonnaba kutegeera bulungi toyogera abantu bajja kulowooza nti ffenna tetutegeera. Therefore alqiyam asulukiyat behavior nti iye n'omuntu bw'ati akola kino mwana waffe totuswaza n'omuntu ava mu kitundu bwekiti ne bwekiti akola ate kino tetubikola. Nti kakati ffe nga wano mu Buganda oli agira bwati anoonye n'ekikoola yesiimule ku nnyindo, ate waliwo ye omulala gwe kitakola ki ye tatawaanamu ebyo ye tatawaanamu ebyo omulala mugereka kale ebyo no birina ensalo nti omuntu omala kubuuka ekitundu bwekiti ne bwekiti awo nosanga ate abatakifaako naye omuntu wano takola bwati munnange ezo bata sulukiyat otegeera sulukiyat behavior eneeyisa omuntu anaabako ku maaso ku makya eswala yali tennajja eswala ya subuhi yali tennakola ki yali tennajja nga omuntu waffe nga anaabako maaso nakwata n'akasenya ak'omuti kaaliwo bwe bityo ye muntu we waffe wano ze batasulukiyat ebyo byonna bikolebwa mu culture era eddiini ey'ebitabo bino yasanga bikolwa era nga bifuula omuntu tiki nti munnanga ono akola ebintu ebimuwa ekitiibwa kye bayita values. Ebyo teri ddiini yonna ebiwera ate ye culture. Kati ojja ngamba nti eddiini yajja kudibya kino naki oba ogenda kudibya bintu ebyatufuula abantu balamu ng'ebitabo tebinnajja, ebyatufuula abayonjo ng'ebitabo tebinnajja, ekyo nakyo ddiini yo ekitabo kyo waliwo akawaayiro konna kagamba nti ekitabo kyo kikiwera. Oba ebitabo byaffe byonna naddala ekyaffe ekyobutegeevu eky'obusiraamu, nabbi waakyo nabbi Muhammad yagamba khudhil hikma aina wajadtaha, ebintu ebitegerekeka logic ng'oli bw'omubuuza nti akantu ako lwaki okakoze anti nkakoze olw'omugaso guno guno. Nabbi yagamba nti ekyo kifuko ekya busiraamu. Ontegeera ekifuko ekya busiraamu. Obusiraamu bulina obugazi, bulina space ebumala okumira buli kimu nga kirungi okuva mu mawanga amalala, okuva mu culture endala. Just owa culture oyo, musajja oyo wa culture atunnyonnyola bunnyonnyozi, bw'okoze bw'oti ne bw'oti obadde ogenderera nti kituyamba mu kino na kino ne kino. Khudhil hikma, ebyamagezi mu bitwale. Muhammad bw'agamba sallallahu alaihi wasallam mu bitwale na wajjata nawo gye mubisanganga, kubanga ffe wa anzalna alaika alkitaba wal hikma, ffe tuluŋŋamizibwa ebintu bibiri. Tuluŋŋamizibwa alkitaba Qur'an etukiddwako, Bayibuli etuseeko, wal hikma n'ebyobutegeevu ebyamawanga. Wal hikma bibiri ebituluŋŋamya kukola ekituufu. Mbulira mulimu hikima, fi hikima, kitu kirimu hikima, kirimu kigusa ensonga. Ekyo kifuuka kyaffe okusinziira ku musingi gwa nabbi Muhammad. Obusiraamu bugazi, yensonga lwaki bwamira amadiini gonna agaasooka. Era bali abatali basiraamu bagenda bagamba nti naye bano bagamba ne Yesu yali musiraamu, ne gundi yali musiraamu, ne batabulwamu. Akali beetaaga okunnyonnyolwa nti busiraamu munnange bugazi. Buli yagamba nti Katonda ali omu, obusiraamu bumumira nti kati ate osobola otya okuba mu busiraamu ate gwe n'ofunda. Ngamba yali badde afunda y'oli gw'onnyonnyola nti Yesu waffe, Dawudi waffe, Sulaimaani waffe, Adamu ne Ibulayimu baffe, kubanga ffe tubagazi tumira buli mulungi, buli kirungi tukimira, buli kya bwakatonda nga
nnyonnyola mulala oli waffe era n'erinnya lyange ery'eddiini ery'obusiraamu nze Adamu linnya lijja mu Bayibuli kubanga Adamu yali atya muntu wa Katonda oyo waffe yali musiraamu. Abaali badde bakaluubirirwa bino baali badde baali betunnyonnyola osobola okuyimira mu busiraamu obugazi obumira buli kirungi ate gwe n'ofunda kati ate bw'ofunda ate obutamya betubadde tugamba nti betubeera bagazi obatamya. Culture, ekigambo culture waliwo ekiri geno nti culture ng'ez'amawanga ate waliwo nekibaita particular culture nti particular culture nti eno culture yakabinja katono mu society yaffe. Culture eno yakabinja katono katya nti omusomesa baba bamutraininga bamuwa ethics eno eneeyisa y'omusomesa. Omusawo nga bamusomesa bamuwa ethics eno eneeyisa y'omusawo. Ekyo kye bamuwa eba culture ey'ekisomesa. Ezo zibata particular cultures. Kakati gwe tonnategeera na bino byonna owezimbya olamula eddiini yaffe ku culture ne culture gy'olamulako totegeera na bugazi bwayo. Abantu baseka abalala ne bakoowa abalala ne bakaaba basaasira obusiraamu babasaasira obusiraamu bakaaba kubanga tulese abatategeera bintu ne boogera nnyo. That's very dangerous. Era tugenda kubuuzibwa bingi nnyo. Mu Bayibuli eyo waliwo aya verse egamba nti anti buli aliweebwa ebingi era alibuuzibwa ku bingi. Kati abasiraamu naddala abamanyi kati abamanyi obusiraamu obumanyi ne culture ogimanyi oweereddwa bingi. Daboona ayina oluzunzi olutaweza wadde akasoosi k'ekikopo omulese ali wali ali mu kudibaga buli kimu bali mu kutusekerera. Those people should shut up. Basirike abana ne batuula ne bawandika n'akatabo nga konna rubbish byonna nti eri abayivu bona bonna nga waliwo n'abaamuwabula negundi akeegaseeko negundi akeegaseeko. Come on. Bano beegase ku ki? Tiwali kya buyivu n'akatono. Tiwali kya buyivu n'akatono. Ebyo byonna biri mu culture. Kati culture kigwe gy'ogamba nti obusiraamu bulwanyisa culture bulwanyisa mpisa ya musawo nti omusawo alina kweyisa bw'ati kubanga eba culture. Omusawo ne bwawulira ekivundu takkirizibwa kufunya nnyindo. Yes, takkirizibwa kati eba culture. Because these are practices. Mu practices among ebintu ebiri mu culture components muli practices. Practice y'abantu efuka culture. Once mumbeeramu katadhiyil qualification for a long time kyekintu society kyekoze nga mu kino ne kino for a long time okumala ekiseera ekinene. Bwe mukikoze lunaku lumu eyo si culture. Otudde mu kkubo wali mulundi gumu lunaku lumu eyo si culture. Naye nga mutuula mu kkubo awo emyaka 200 eba culture yammwe. Ka qualification yaabwe. Therefore nga mmaliriza n'amaliriza ntandise musomo mulala kubanga bunotisi bwange wano kati ate guno musomo mulala. Kiki kino nakyogeddeko dda. Omuba muli ku topiki emu ani akkirizibwa okuba ng'amira munne? Nze nnyinza okugamba Allah mumanyi era mutegeera naye ate obuyivu buŋŋamba mutegeerako ekyo. Nina limitation, nina limit, ayina wankomya mu kumutegeera. Lwaki?
kubanga ye ali limitless. Katonda talina kikomo. Otegedde? Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wano ku nsi no ne universe yonna nga te universe bannasayansi abamu bagalagamba nti eri limitless, nti eri endless, okusinziira ku engeri gye bapimamu light webedduka kilomita bwezi buli second balina beams of light ze baata nemala omwaka mulamba n'emyaka 10 ng'ekyatambula nga teri ku speed mpitirivu. Kade nga bannasayansi abalanga nti twagala kutandika kukkiriza nti universe eri limitless. Kakati Allah is larger than the universe. Ontegeera? Larger than the universe. Kati ali limitless. Kati Katonda mumanyi ekyo kyanzikiriza okumumanya. Kubanga nze ne knowledge yange ena limit. Ate ye Katonda ye yenyini ye knowledge. Katonda ye yenyini ye knowledge. Gobanga gwe wenyini gwe knowledge, then you are limitless. Kati ffe tujja ne tugiragirako nga munyeera ne tufunako wafauka kulla the ilmin alim yakitugamba dda eri abamanyi bonna waliyo ekisingako ekiri ku top. Ye he is knowledge himself. Kati ali limitless yamira ekiri limited. Abawarabu bagenda ne bajja wano ne batwetera eddiini. Ne batwetera eddiini. Naye eddiini gye batuleetera naye yennyini nga tebagitegedde bulungi. Ensonga lwaki omusajja eyajja wano nga n'Obusiraamu bwaggalawo okufuna abaddu. Obusiraamu ne buggulawo omulyango ogufulumya abaddu. Ate ye bwe yajja wano yali anonye baddu. Kati oyo nno Obusiraamu bwe aidha waliwo ebyamutwala ennyo naye ng'akimanyi abumenya nene ate yabutuleetera. Kali olaba nga waliwo ebituli. Kati tumaze okusoma Obusiraamu yajjudde ebituli naye tusaba Katonda amusaasire kuba yatuleetera ekkula. Muntegeera? Kati batwetera wano eddiini nga balina obunafu muyo. Kati ate eddiini gy'oleese nga oli mufunda mu kugitegeera ojje ogisomesa abantu nga bagazi mu culture. So ntegeera bulungi. Waliwo abaatuleetera eddiini nga bafunda nnyo mu culture. Bayize okusomesa abantu eddiini abagazi ennyo mu culture. Eri abategeevu bonna omugazi yamira omufunda. Eddiini eno yenfunda no ngazi naye etegeerwa abagazi. Kale ate nga bano bafunda ekintu ekigazi bakyanjula mu bufunda ate bakyanjula abantu abagazi. Eruddaawo twalina okunoonya ekizibu ne tukifuna ne tubawummuza nti mwe mugira muwummula wali mulina ekizibu naye ffe tusobola okutegeera bino bye mutuleetedde mwe muyina ekizibu. Era omwana alina okufuluma mu malungu najja n'ayogerera mu byawano aba yeetaaga okukwata ekiwanga tukigaziye. That boy aze kuspoilinga mufunda nnyo. They are just small boys bafunda bazze okwogerera mu bantu abagazi. Omugazi yakukwata mwana gwe n'akugaziya bw'otoyabika. N'akugaziyamu otandika okutegeera Kulaani eno. Otandika okutegeera Nnabbi oyagamba mutabane amawanga naye huzul hikma.
hikima logic ebyobutegeevu byonna mubimiranga byonna byaffe khudhi alhikma yonna hikima mujivube yonna yaffe abaramugamba itolubul ilmi wala fi sin rabbi yagati munonye okumanya wadde China baina engero zaabwe baina gundi baina nankani baina mu India waliyo Sindbad biri mu gundi era bibera mu culture mu nyanja ani byonna bino biri mu culture ebyo nojja kusanga ebigambo by'amagezi eyo nabbi yagaziya abaatuleetera nga bafunda fe tubajjako ebya nabbi byeyagaziya ne tusigala nga tuli mirembe temutusindikira bwana bufunda and stop respecting them. Abaana tebalina kye bamanyi badde mu ssomero bajje ku lubaawo wano tubasomese. We shall teach them. Gino emitawaana gye baagala okutuleetera omanye bali betulumba batusaasira lwakuba nti batulaba tetutegeera omanye ate omuntu okulaba oluusi emirembe gijja gwe bakosezza bw'atunuulira mukosezza nga mukakafu takikosezza kujooga akikozesa butamanya ate munnawe aw'eddembe ontegeera entabu tezitandika naddala oli wabeera nga alina control musaasizi agamba si kunjooga lwa butamanya yensonga lwaki entabu tezinakoleera kubanga betukosa batulaba nga tetumanyi betukosa balaba nga tetumanyi yensonga lwaki tebatubonereza yensonga lwaki tetujjudde makomera kubanga naye kiki kuyiikiriza kukola ki nedda ekizibu kyonna ekiri mutwe gwe butamanya saidi eyo nekozesa obugumiikiriza. Njagala kino kyakulabulamu tetukkirizibwa mu Busiraamu nga waliwo ekyatuleetera emitawaana ne tuddamu ate netukikola nga kiyinza okutuleetera emitawaana egifaanana egyaluli. Twali wano Obusiraamu ne bujja ne bukonkona olubiri. Obusiraamu bwakonkona ku lubiri ku heedi wa culture gw'oyita omukafiiri gw'oyita omusamize. Obusiraamu gye bwakonkona n'abwaniriza n'abubudaabuda 75 ku 100 eby'Abaganda n'okusoba ne bafuuka Basiraamu naye yennyini n'asiramuka. Ntegeera olwo waaliwo obuntu bulamu n'empisa n'okuwa ebitiibwa eri bannyini byo olunaku lwe twakwata obubi ffe kye tuyita nti ge mazima ge tufunye tetutwata bubi ne tutagenda kukimwanjulira ate ng'alina senga twakimwanjulira anti okutayirira kuno tonnatayirira ensomesezza egamba nti awo oli mukyafu nti kyekituluma ssebo Ssaabasajja kyekituluma yali akidibya naye twasalawo okusekeeterera twabikwata bubi ate ekyo kye twali tumuvuna tewali mpagi nti mu mpagi 5 zaabamenye naye ate twali tusobola okugenda ne tumunyonyolako ekituluma mu ngeri ya mpisa. Twakola kintu kye yavuunula nti rebellion nti kakati bakyewaggula era n'atutta n'ayita n'abasomi. Abasomi bwe bajja wano, that was the end of the Islamic golden age ne Buganda bwe bagiyita golden age. Twagimalayo emyaka 35 nga Obusiraamu ye state religion nga tewali mu Ramanzaani tewaliiwo ddi fumbiro livaamu mukka nga ne poliisi erawuna. Kitegeeza Obusiraamu yali state religion
ani eyajja n'atwonoonera n'atufiiriza? Oyo afaanana n'abavubuka abaliwo kati, era eyo gye yafubutuka. Kubanga Obusiraamu ne mawuledi zaabwo zaava Zanzibar. Obusiraamu bwa Uganda okutereera bulina kusomera Zanzibar, so si eri aboonoonyi gye baava ne byonooneka luli. Ne kaakati abalenzi baagala kubyonoona kati, kubanga obugumiikiriza bulina ekikomo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alayhi tayyibin tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.